Nze Shalom Hadari Kawese yakanda bogusose yakava mu komera gwe basiba mu covid andala bamutadde bakusibako be basiba mu covid teyandekaawo nenga bannange mwe bali kusabira mukwano gwaffe Frank Antambi mbeerayo ngambi following lwa sali naye tonyega bwebuzi bosirika busirizi mbaawo omanyi waliwo ebintu ebimu byewerekeza ogaye sijja kwogera nnyo naye nga saaliwo mu kumunonayo nali ntambudde byange obimanyi naawe nnoonya n'ogamba leero oluwaali kakagala kunkuba kigo twakoma kukola mu gwakutaano ne tukunyola gyonna emyezi egi naye obeera bize obuvulu bufuuka obuvulu manyi munayo ffe twasigalira okunoonya abasajja baffe oba abawagizi baffe ab'ebbali abalala babeera Kampala ati ffe tunoonya ku bawagizi baffe ab'ebbali oyo wa Sembawule nyina yakabaale eno ng'ojja ng'obakuba ankulabe eyo manyi otimba ebikyalo ku stage ne bijja mbeera bize situula 24/7 anaye kirungi ekyo banga ofuna emirimu n'abala abayimbi agaga Shalom tolaba ku booking naye siziraba anti biri bingi si buli luyimba nti lutunda ebbali kati abayimbi abasinga babeerawo era kyeki naga nti wali abayimbi ab'emiruka nga ye nnyimba ze zikomaawo oba makindye oba ewaabwe bwabeera kati ffe ennyimba ze twayimba za buli wamu Kamiliyoni buli luyimba lwolusangawo Abdulasi olusangawo okitegeera kati waliwo abayimba nga zo nnyimba zaabwe buli kaseera ku TV lwe basiibako nga balaba naye ng'omutwala Sembabule obajja kola losi bakubuuza otuleetedde ki ne ku TikTok akuba eno nga ne ku TikTok kweluli naye ng'oli tasasula mutwalo gwe oba kala akasanvu kuba ebbaala basasula akasanvu okujja okulaba eyayimbye kati ekyo kizibu okusangamu abantu 5 oba 10 nga bazze kulaba muyimbi muno akamala okukola ekivulu Fife Maker erugogo naye muganda wange biwobe ate nga ennyimba ze zigulwa kyekyo gezaako kugamba mbu oyinza obba eno okuba eno n'oli okweteekamu emitwalo 2 waliwo ennyimba ez'ebbaala kakati Famaica mukwano gwange naye music we style ye yaliwo mu biseera emabegako nga covid tannaba nekola nnyo kati abaana buli kaseera bayiiya oba okitegeera bulungi kati ate ne wajja ba style kapeke kati eri baavaayo mu kutama eyo baabavuddeyo mu biseera bya Kakima awo ye yali okitegeera kati obudde obwo okubajjukiza nti yenze Kakima ate nga bali Temensingo waliwo n'ebyobuwemu abo bye tuwulira nebikwatayo ewiki waliwo n'omwana naye nga muyimbi wamuwuliddeko Bika Mario w'empiji bigambo bibeera byani oyo mb'ow'empiji ku bikondo omuteputa oba mutyampa oba mutyeputa simumanyi naye kati kambayite nti abaana omupye omutyempere siganyi swakyogera omupyentipyeri kati wamulabi naye ate yabadde mu gundi eno yabbalamu eyabitex yadde ategese ekyebukulu bamukubye ate obucupa ate ng'oli balutambula ku TikTok entegeera nti y'abantu bategeera nnyo abawagizi baffe bagezi nnyo okusinga obaffe ababayimbira anti kati ffe twayimbiranga abantu bafala kankyogere bwe nti ate mwali na bangi twali batono nga n'ebintu ebimu tubiyite nti baali tibannalabuka nnyo kati abantu betuyimbira bayimbi gokimanyi nti audience eba gye tuyimbira nnyimbi buli makama limu akwata mistake nti oflatinze akwata mistake nti owemudde nnyo omuwagizi okitegeera amanyi ki nti oyo ayimbiddemu ki fa nga okitegeera tuyina ffe bye tuyita keys zetuyimbiramu era bamanya nti bamukutte kimbi muyimbi bulungi naye bano abaana bamukubidde ki bakutte enfu nakoze interview ne David Kutabi nayogera ekintu ekyo nangamba abantu bano abasinga abawala abayimba ng'olya bugi ayimba bulungi ne bamukwata kinga nfu nayo kati oti justify nze oyinza okuba nga oyimbira mu F sharp ne bakubira D mu lulimi olwangu ffe mu kubadumira tugamba Daudi ye omukubi aba yakitegedde nga Daudi kati ogamba Daudi aba yakitegedde fa aba yategedde F okitegeera kati olulimi lwa ndongo n'okutegeera ng'okuluddemu
kati abasinga abaana bajja ne bajja ku music okwo ku microphone studio ndala ne live yawukana performance ndala ne n'okuyimbamu awo ne babeera freestyle kati performance ebeera n'ebintu bingi walk okutambula style z'otambula okuyimirira stand kubeera ng'oyimiridde otya ku stage toyimiriranga omusisi wa chapati ku stage nayo kuliko amateeka byonna biriko style z'okuyimba zonna ziriko ebintu bingi nnyo abaana bye beetaaga okubatendeka nti kati bw'oba okuta microphone yimirira bwoti gwe muyimbi okutambula ku stage tobeera ku stage mu kifo kimu bayinza okuba akacupa lekakukwata naye nze tikasobola kunkwata kuba kwogera katayiminga ejjinjogero ddi tayiminga nze ndi eno okitegeera buli kaseera mbeera nkuba kati onompimirawa okitegeera olina okukozesa obulamu bwo nga emikono gizanya amagulu gakola okitegeera bwoba okubamu mukiwato n'ekiwato ng'okyusa kugamba omuntu omubuzaabuza buli wamu we yali kwatidde mistake alabe nga teriiwo agaye nti akasajja kakuba era nze bwenkwasa ku microphone noŋŋamba ebyuma nga birungi abakubi balungi nkutta nkutta kakati ebyo byebibulamu mu music w'abaana abatandiko abayimba kati bayinza okuba bamukubye naye nawuliddeko mbu DJ yabikoze eki yabiddusizza kati kitegeeza naye DJ yakutte kenfu omwana yamukutte kenfu naga kankudduseemu ndabe oba oli professional DJ amanyi okikola nalowooza oli muyimbi kumbaage amanyi n'okujjirayo najjayo wekka agera okulya nga kiri wakiyima mu studio wano kikulemi live eddoboozi oddi balansinga nakwata mbakuyita kukwata mu one drop DJ kwata mukaawo liyitewo owempigi ku bikondo kakati awo abakufulatinzizza akuswaze mu bantu bo manya nti nno kati njagala kukulagayo akantu akalala kize tuyimbirako ku CD size tuyimbirako ku live CD eno ebeera ekaana kati mukuleekaana oyagala okwateki oba gye tuyita harmony ng'oyimbamu harmony kati tugeze nga nayimba ngenda kusiba faamu abakazi nteekeko n'esengenge kati ate wali ku CD ngenda kuyimba ngenda kusiba faamu abakazi nteekeko n'esengenge okitegeera oba ontegedde bulungi kati njiyisa okusobola ogima omakinga nayo oba ku pesi kati kitegeeza ono alina okukendeezaamu nze nsobole okuba nga bawulira lyange kakati bw'osanga ng'omwana si mukugwawe bamufulatingisa ne bagamba ayimbye bubi kati bano bayimbira banyiigayo bamukuba obucupa aveeko babawo omutuufu ona nekirala kyogedde kubana abaana abatandikamu bwewemula nnyo abantu atuuka ne bakoowa ffe twasookera mu kuwemula zikyajingi nayimbako abakazi mufune ekyajingi lwakuba ffe okuwemula kwaffe kwali kubikka engege nnyinawo emu eti abakyamuwomerwako kitwe naye nga nkikukweka nkuteerawo ngege ekyebbeeyi ku bakazi kyekitundu kya wansi okudda era gweoba obiwuliriza kyentegeeza okimanyi gweomuntu omukulu naye omuntu asigala yetakolaki twayibanga ekyebbeeyi ku bakazi tusigala tukweka ffe njiya yaffe kakati abaana b'ennaku zino tebakweka nze nyina ebigambo byempuliza waliwo oluyimba lwesaga mutabani wange yatera odduteekako naye nvuma namuvume naye ng'oluyimba waluteeseeko bwoti lulimu ebintu bingi nnyo simanya gikuba okoleki ogikaabya amazzi kuba omula bino nange nakawulira nange abaana tebakyaabaana bato naye afubutuka ekigambo nga gwe bwe waali kikoze mu buliri bwakyogera kati njiwulira eseerera kimanya biki nogamba mukama kiki munansonyiwa obyogera akituufu nze nabyogerako bagirayo nga live example okitegeera kati bw'oba onooyimba ekintu ng'ekyo okuseerera kitwalire mu kintu ekirala bikka okibikka lwaki oba oyimba ekyo ekiseerera kisobola kuyimbawo kintu kirala anti kati baagala byakutunda byamangu okwomula kutunda papa mu mangu ne kuggwawo mangu bitunda mu bwangu mu basiru ne biggwawo mu bwangu abagezi ne babivaako bw'okuba oluyimba oluwemula osobola otunda omwezi gw'omulamba nga gwaliko mu basiru nebimala nebiggwawo ate nebiggwawo kati olinga takyayagala kiwuliriza kubanga abaana gye bafa bakula gwabiwulira nga omusiru ng'okyali muvubuka
okitegeera ng'okyali muto kati ogenda okukula ng'olaba nti ono yayimba kya busiru okitegeera kati kyovula nti ffe abaana abavubuka obudde buno bawuliriza music waffe bufumbo bwaliizi naga akasajja kayimba uliriza nga agenda obbiraba nga ddala obufumbo tuli ku bwaliizi so nga nabiyimba mabegako abaana bo bakuŋŋaanye nga ddala okulaba omukazi omulekera omwana abasajja banno batandika okubuuka omwana wo nga we bagenda ku nnyina kibi njagala ekyapa nga bwowuliriza njagala ekyapa ddala okulaba omukazi ng'akulidde ssente okumala emyaka nga waliwo nze omuwala gwe natuukako nga ŋŋamba bannange katonda annyamba ampeemu omwana paka we twayawukana nga simufunamu mwana naye ng'ezanga azisomba kati oba kikukuluma n'ogamba nti naye ddala waaki omukazi ono simuzaalamu mwana nga wulya kyoyagala akayimba k'ekyapa ako senga tewakitangaza omwana kyekyapa oba edda mbaleka obwongo bwonnange bwali ku kyapa anti keka ansi eri nti nsooka n'enkwetolooza okulaga nti ettaka lino obuyinza bwalyo buyinza ki nti nyina okuba nga nyina ekyapa ekiri oligino nti kyange obwannannyini kati ku mukazi ku bwannannyini kyeki ye mwana yadde tutufumbiriganwa naye wemba nnakuzaalamu bwe yadde tutufumbirigana empeta si kyekikulu nakuzaalamu kitegeeza neebakako mu magulu go wakati nenkugjamu omusaayi nakuzaalamu yenza akasajja akabigwe kotayagala naye nakuzaalamu obwedda kyekyapa obwedda mbaleka era bwenjija mu kkooti nga ŋŋamba bwenjija n'omwana wange nga mukutte ku mukono ng'oli ku mbaga omwana nansimattukako n'afubutuka n'agamba maama n'akugwa mu kifuba banoonyereza afubutuse waani mbagamba oyo nno maama wa mwana wange gwe muli mugatta era embagamba ngi kyankalanyiza ontegeera bulungi kakati yeyo ansa nti bye tuyimba oluusi muba tumumanye nti birijja oba muli bizuula naye ogenda okukula ng'obizudde kati nze audience yange erimu abaana abato abavubuka abakulu nga nze ne bataata bange bonna babeera mu audience yange olw'ebiri bye nayimba abali bataata bo abaana abato bannayitanga mu kiveera abo tubayita abavubuka yemmwe kakati ne wabaawo abaana abato nga ye kitaawe gwe wateekamu ennyimba ezo tandisa oziteekamu omwana n'akubuuza taata we yaani nze audience yange gye tunoonya nnyo wansi waliwo baana bato lwaki bayagala kulaba abudumulasi owaaluna oba oli kitegeeza yayimba ebiki buli we babiteekamu gwe n'obiteekamu ng'omwana aga dadi oyo ayimba ebyo yaani nga birungi nti nja kutwalayo buli mulembe gwonna ngukutte ate negwogenda okuzaala ajja kusanga wa budumulasi kubanze nkyaliwo katonda akyakuumya emyaka bonna bajja kundeka era nze omuyimbi weyepanka nga muto soka nemuwa obudde ebiseera ebisinga mbategeka nnyo ne bakola amalala gaabwe ne mbagamba kujja kukakkana naffe wetwali ate ffe twali okubasinga olaba kubamu n'obuyimba bwabudumulasi yali twali okubasinga wali muvubuka mulungi olina nga bw'onooyingira ewantu bw'oyingidde ayinza obutakola oba ne bamubba ebintu n'oyingira ogamba nti ngenda mu dduuka kugula kintu bw'atafaayo nnyo bamubba amanyi ago mwagajjangawo mukama agaba ekisa kye n'atuuka ekiseera era n'agamba nkuwadde ekimala tolowooza nti buno obwa serebu bwe tukola oba obwa sita nteekateeka ya mukama yagiteekawo bwetyo erina ekiseera kyayo kati olina okutuuka ekiseera wokkiririza n'ogamba kati nkuuma ekyo kati ffe tukuuma ekyo abudu nakuuma ekyo kati si kyakuba luyimba ne lusinga kye nakola wabula nkuuma bukuumi era mubeera nga mu komenti naye tuweeyo akayimba naye okitegeera neŋŋamba jja kuleeta n'oleeta kyolese naye tekisobola kwenkana kiri yensonga eri gye nagamba nti kati ate abantu bagezi okusinga luli bwe wabagamba nga ngenda kusiba faamu nga bo balowooza wagisibye so n'ekigambo baakyerabira okukirowooza nti yagamba agenda bo baalaba nti wagisibye era nga abakazi bajja nteka mu faamu paka ndowooza yo ndibagala kati ngikoze kati bw'obadde tokamanyi kati ekigambo kyali ngenda kusiba faamu yali pulaani we nakuba oluyimba omusono gwa mungu omuntu ali mukukubira nagera jja sanga tadde muntu non disturb
nga takusumbuwa. Bano